Christopher Aine nga yakulira abakuuma maama Mbabazi yeesika n'abapoliisi era bwe kituuka ku kutaasa mukama we eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti tasaaga. Bwe twogerera Aine tamanyiddwako mayitire. Tetukkirizibwa kwogera naye, mukyala we takkirizibwa kumutwalira mmere, yadde okumutwalira amazzi. Tetumanyi kigenda mu maaso ku ye naye nga tukimanyi Uganda Police Flying Squad yamukutte nemutwala emutadde awantu ekiro kya leero. Otubanga tutwala omuntu era tukutegeeza wajje tukola ki, wajje tumutwala, oba tumutwala kasangati oba ekireka bwetyo tutyo. Tewali kyakwekweka awo nti oba muyeekero oba ki, muntu wa bulijjo. Aine yakwatibwa gye buvuddeko n'atwalibwa mu kkooti wabula n'ateebwa ku kakalu. Aba Go Forward bagamba nti baagala bamuzze mu kkooti obanga ddala balina kye bamuvunaana. Bwe banga tesobola kumuta nga tewali kakwakulizo, musimbe mu mbuga z'amateeka mangu nnyo tutegeere n'omusango ki ogumuvunaanibwa. Ffe kennyini nga poliisi naffe tumwetaaga era olunaamukwatako bwe tuti tulina omutwala entungamu awandiike statement. Waliwo n'ebigambibwa nti Aine yandiba nga yakwatiddwa olw'okulwanagana wakati w'abawagizi ba NRM n'aba Go Forward okwaliwo jjuuzi entuŋŋamu. Waliwo abaavuddeyo ekitwe ne balaga nti presidential candidate Honorable Maama Mbabazi bwe yali ekitwe era waliwo abantu abaakosebwa olw'ebikolwa eby'effujjo ebyali bikulembeddwa Aine Christopher. So fayiro gyeziri. Abantu abo omwami Kalikula byagenda n'akima mu helikopita, abajja n'amayinja, abajja ne bulooka, abajja ne petroli okwokya emmotoka za candidate be baali badde bakwatibwa. Mu mwezi gw'omwenda Aine yakwatibwa n'atwalibwa mu kkooti ejjinja wabula n'ateebwa ng'okunoonyereza ku bigambibwa nti yalemesa abapoliisi okukola emirimu gyabwe bwe kugenda mu maaso. Poliisi egamba nti nabyo byattuse. Kkooti ey'ejjinja yafulumizibwa summons kwe tulina okumunoonyeza asobole okulabikako mu maaso ga kkooti eyo. Poliisi etegeezezza nti tennakwata Christopher Aine ate ng'abantu be balumiriza nti ye mulina. Kino kitegeeza nti yandiba nga yabuziddwawo. Poliisi egamba nti nayo yakwenyigira mu kumunoonya singa abantu be banagitegeeza mu butongole. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.